Ssaabasajja Kabaka Cuuculu Komannanta Wetwa bw'abadde ayogerako eri Obuganda yennyamidde olw'abo aboonoona obutonde bw'ensi era bw'atyo n'alagira amateeka gakole. Buli lwe tukuza olunaku lwa bulungi bwa nsi tuddamu okujjukira okusoomoozebwa Buganda kweyiseemu okuviira ddala nga tetunnafuna bwetwaze n'okutuuka leero. Ebintu bingi ebyakolebwa effutwa, obujja, obukyayi era ebimu bikyagenda mu maaso n'okutuuka kati. Bwe tudda ku nsonga y'obutonde bw'ensi tulaba ebintu bingi ebiraga obutaba na mwoyo gwa ggwanga nga bikolebwa bannantagambwako. Abamu ku ffe twewuunya nti ensi yaffe erina amateeka n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi. Amateeka gano gakola ddi era kwani? Gakomaawo mu makkati? Omuterega alagidde abalonzi mu kalulu kano akabindabinda okubeera abeegendereza ennyo mu bakulembeze be balonda era bw'atyo n'abasaba balonda abo abanaakolera eggwanga. Ekirala nga bwe tutuuse mu kiseera eky'okulonda tugenda kulonda abantu baffe. Tusaba abalonzi mutunuulire ennyo abo abasobola okukulaakulanya omuntu wa bulijjo n'okulwanirira ebintu ebikulu Buganda byeyeettanira. Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi asambazza ebyo byonna ebyali bibungeesebwa bannakigwanyizi nti ajja omukono mu ngabo era bw'atyo n'abakakasa nti akyaliwo. Juzi ndowooza mwawulira waliwo abaali bagambye nti bampise nti ngenze emagombe sikyali ku nsi nti ebyange biwedde, naye nga bwe mulaba nkyaliwo era enkola eno eya bulungi bw'ensi yava dda ku bajjajjaffe era nga muno mwabeerangamu okugogola emyala, okulima enguudo ssaako n'okusimba emiti okusobola okubeezaawo obutonde bw'ensi. Emikolo gino gibadde nga gitambuzibwa mu masaza ag'enjawulo buli mwaka, wabula olw'embeera eriwo ey'ekirwadde kirusenkenya ekya COVID-19 tegisobodde kubeera nga gitwalibwa mu ssaza ly'e Mawokota gye gibadde girina okuyindira, wabula ne gitegekebwa mu Lubiri e Mengo. Aba Climate Action Network abo omwami oyo Odoi John Mary Odoi Olubiri luno abadde nga asula mu busuzi n'ebifo ebyetoolodde bannange nsaba mbakubire mu ngalo, bakoze omulimu gwa ttendo ate nga tukyagukola. Tulina bannamikago aba Oxfam, tuli nabo mu ngeri twawula ebisaaniike nakavundira n'ebyo ebitavunda. Ezate babaddewo ku nze. Tulina abavubuka ba Ndugu Youth, abavubuka bano nno nabo nvuunula nkwatangabo. Nanziri Millicent, Noha Zuhaira Nachejwe, Now TV agaliko kati.